interpret ono bw'abadde asoma ekintu ky'ekisenge kino naye abadde asoma alaba ebintu ebitasoboka naye ng'omulaba akisoma nti twawulira okuzuula nti omwana ono yali asula ne banne mu kisenge wagendanga mu kisenge ekyo n'omukolako ebikola eby'omukwano tayogeddeeko nti omwana ono yatuusibwako buliisamaanyi kibadde weetabanga mu bikola eby'omukwano n'omwana atanneetuuka Nisha oba ndoza bamuwa linnya lya taata we kuliko Nisha Kintu Moses bw'agambye Nisha Kintu Nisha omwana ono yalonebwa ku ssomero ajje kali naye nga balinga gwe banoonya gyabitebye sera Nisha mu nsoma y'omu interpreter alazenga Nisha bamuyita bituulamu nti okimanyi nti gwe wakwatibwa so agenza okumaliriza ng'atugamba bamaze okunoonyereza okumala ebyo n'ebiriba bijjiddeko oludda oluwaabi lulijja mu high court era fayiro yo tugiwaddeyo oli committed to high court ogenda kuddayo ku remand high court ejja kuba ekuwa olunaku lw'okola ki lw'onagenda muki okuwulirizibwa oba ku bail and what have you Haji n'avaawo Haji no kati atambulanga mu America omanyi bali ba freedom fighter abasembayo freedom fighter eno takbira Allahu akbar takbir Allah nengamba yes Haji olutalo lwaki baluyita lwa jidda lwaki jihad alwanye kugamba akikiridde abasajja bangi ngamba z'okuluwangula agandi bannange tuli wamu mwebale kulwana mwebale kuwaga ng'abantu bagamba takbir kwe kuddamu kiri bagamba takbir ng'oddamu Allahu akbar katonda muki munene kakati Haji nakkiriza naye nno neerabiddwa okugamba naye ye teyajjidde mu kabangali yajjidde mu double cabin special ne bamuleeta bamuggulira bugulizi oli musibe alinga gundi bano bakatero PSU emulese gye bayita PSU double cabin bamuleese eri awo ne bamuggulira bulungi nnyo ne bamwambusa empingo zo zibaako basajja bakambwe bazikussaako wano ng'ojja bagikugirako wali wennyini ng'oli wa mulamuzi omulamuzi olumala okugira era nga bagikuddizaako kati sayansi kyali awo kyandibadde nti bwe mba nzize mu kkooti furawo tusandibaddeko mpingo naye bw'oŋŋamba nti mbeera just free nga mmutunudde mu maaso bwanzijako amaaso tene munzizaako awo wennyini omuntu bandibadde bamusibira mu kkomera munda okubeera mu kkooti okubeera mu courtroom ekitegeeza nti oli muki mu kkooti etandise kkooti etandika olwedde bayise fayiro yo kyova olaba oluusi mubeera mu kkooti ng'omulamuzi tannajja naye nga muli mu courtroom ng'abamu boogera abanyumya abamu bali ku ssimu naye kkooti weetandika eyo gye bayita kkooti era ne ku record omulamuzi asaatandika atandika owandika obudde kkooti bwetandise so wali eri oba okyali mu ngalo za prison ate erina obuvunaanyizibwa naye omumakinga sure nti omusibe takola ki tatoloka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu wasuze otya wasiibye otya negyo sinzira okutulaba bannaffe abali mu diaspora mwebale okutulaba bannaffe abali wano mu Uganda mwebale kubanga mutugoberera tubatuusaako nsonga ku nsonga netumanye ebintu ebitambula tukomye once again n'ensonga za kooti omusango gwa Hajjati Zuula gwe yawaabira baawe oba yali baawe Haji Ali Mwizera kati bw'abanga yawaaba buli tugenda mu kooti tujja ne tukwongerako ekibaddeyo olunaku olwaleero oba ekiro olwaleero nga 13 gye twabadde bwe tubadde bingi bye tujjeeyo biki bitambudde bitya entaputa ebadde etya tubaddemu na bingi by'olina okumanyaako jjukira omusango guno gwatuyamba okwongera okumanya okugguka amatu gaffe ku nsonga z'amateeka entaputa y'amateeka eya kkooti bitambula bitya naawe benga olaba tutambula naddala aba tiimu Haji Ali
abagamba nti Haji Ali alabika teyakwata. Bw'aba alabika nga teyakwata, wabeerewo obwenkanya gy'ali, kooti ne poliisi bakole okunoonyereza okwenkomeredde, batuwe ripooti ekola ki ey'enkomeredde, era basalewo eyakwata asibibwe oba teyakwata afulume. Ate awo tugambe Hajati Zuula leeta yakola ki eyakwata omwana. Council Freedom, sanyusa okulaba sse. Oli bulungi yahe? Ndi bulungi nnyo. Babuuzeeko. Genda bannanga batulaba babeerako. Bawagira Megatron mwenna mwebazi mukola ky'amaanyi. Twebaza Katonda olwa buli omu afunye ekirungi. Ate abafunye ebibi tubasabira. Tubagaliza okulaba okulungi n'okuwuliriza okulungi. Okay. Straight abantu mbabuulira tubadde mu kooti olwaleero. Mu kooti ekibaddeyo kibadde nti Haji Ali yali yayitibwa okuddayo. Jjukira twagendeyo nga 30 omwezi ogwali ogwa October. Ne bamugamba ojja kukomawo nga 13 November. So olwaleero azzeeyo nga 13 zaali 3 nga 13 bw'amaze okutuukayo ne bamusomera bupya ne baleetera ddala ripooti ewedde kiki wammanga Haji Ali okoze booti ne booti ne booti n'emisango ne bagituwaamu. nja kuba mbikwongererako mu maaso ebyo naye kanti kansooke ngendeko mu mateeka. Kakati mukulu Freedom, ensonga gye nyina kati ku mmeeza y'amateeka. Twali mu High Court luli. High Court netulaga nti nno weetuuse kati ebyemabega bikoze eki biwedde. Aye twabaye batugamba aye mulina okuddayo, baali baabayita. Nali mmanyi High Court bwe beetuyise ebemaze mukita supersede what? Supersede court ex precedent. Yes. Kakati omusango guno nagamba luli nti gugenda kugezaako okuyamba public, era nakati okyogedde okugezaako okuyiga n'okusoma amatonotono naddala basics, kubanga basics tuzeetaaga. Abantu bangi nnyo bakozeseddwa ensobi, bafereddwa oluusi lwa bu basics buno obutono. Kati omuntu eyalaba Haji nga bamututte mu High Court n'alowooza nti bino biwedde, tomunenya, kubanga ye abamanyi nti kooti ya waggulu kasita etandika owuliriza omusango ento eba tekola ki? Naye bwe kiba kirina okubeera. Kati ekyenjawulo ekiriwo lwaki sitonenya yakitaputabo atyo? Kubanga amateeka kati aba alina okugagendamu mundako katono. Olwo tuba tugayingiddeko munda. Oba olina okuba nga ogayingiramuko munda katono. Omusango gyonna egya criminal, luli twanyonyola criminal kyeki, girimu ebiwayi bibiri. Girimu ekiwayi kye tuyita misdemeanors. Oba ne felonies. Misdemeanors then ne felonies. Kati felonies zeze nnene nnyo. Felonies eki? Felonies zeze nnene nnyo nga emisango nga minene nnyo. Kati ezo felonies eziri capital in nature nga nnene, obanga ekibonerezo kyakufa, obanga ekibonerezo kya life imprisonment, kitegeeza giwulirizibwa kooti enkulu. Naye we giba gitandika ng'omuntu agenda okuwa puliye okuddamu oba yaguza oba teyaguza, gutandikira mu nto. Naye ento si eba n'obuvunaanyizibwa oguwuliriza, ye ento erina buvunaanyizibwa kuwulira ansa ya muvunaanwa. Waguzza tewaguzza n'agamba saaguzza, bwe buvunaanyizibwa bwokka kooti ento bwekola ki? Bweyina. Obuvunaanyizibwa obwokubiri kwe kuteekateeka kye tuyita committal process, oba okutransfaringa omuntu oyo mujja mu ki? Mu kooti ento, okumuzza mu kooti ento. Haliyo kooti ento bagiyita batya? Kooti ento eno bagiyita High Court, eno bagiyita batya? Bagiyita Magistrates Court or Chief Magistrates Court. Chief Magistrate Court. Ayo zo mpira grade. Anti kati Chief Magistrate Court esobola okubeerako awo wennyini weeri, esobola okubeerako nga kuliko grade 1 ne grade 2.
ati grade 1 yewuliriza emisango ate egiddirira chief kuba chief yaba atwala magistrate area magistral area y'ekitundu ekyo magistral kiba kitundu naye ng'ate mu kitundu ekyo oyinza okusangamu grade 2 nga 3 mu kitundu kya magistral area. Kati grades ziriwa zino grade soko ngambe nti grade ekola kino maze tutereze ati grade 2 eba esobola okuwozesa obusango obutonotono obuli criminal obakayanira boundary waliwo yayingiridde n'atemwa ebitooke grade 2 obitooke bya neighbor watemye ekitooke kyange okitegeera bulungi wabaddewo domestic violence ne mwekubamu awo waka okitegeera bakazi bali awo bekasukiddwa obusefuliya ne wabaawo okukosebwa oluusi babadde balwana ebikonde nga beekuba ebikonde eyo grade 2 yo kooti esookerwako ento esookerwako ati kooti ento eddako ye grade 1 ati grade 1 nejja ku misango myaka 3 myaka 7 myaka 9 awo ofuna bulungi then giri egisukulumamu kati eno gye tubaddemu eri grade eyo chief magistrate court eyo chief yaba atwala mu grade mu grade 1 naye nga chief yakulembera bano kubanga oyo akulembera abo aba grade 1 ne 2 abatwala magistral area eyo yaba alina obuvunaanyizibwa okukomitinga omuntu ono mu high court. Yes. So kati eyo gye tuyita chief magistrate court. Kati obuvunaanyizibwa bwa muntu ono waaba awaabiddwa n'aleetebwa aba ayina okusomerwa emisango n'addamu ansayi gy'agamba nti ye oba nedda. Kati wamala ogamba nti ye kitegeeza guba gumusinze naye ate wadde gugenda musinga eno kooti si yeyina obuvunaanyizibwa okukola ki musalira teyina maanyi ne bwakkiriza nti banne naguzza nzikiriza ne wakkiriza aba era tayina kooti eyo teyina buyinza kye tuyita jurisdictions. Kooti era wamala okukkiriza onaawa kye twaliyise ripooti ye wamala okuwa ripooti ye ne ansa ono gy'awadde ku charges ze bamutaddeko n'abiweereza mu kooti enkulu era kooti enkulu kwebejja okukola ki okwesigama ku ansa ono gye yawa era wagenda mu kooti enkulu taddamu kukola ki taddamu kudda mabega taddamu kuwa ansa kyoba naguza oba saaguzza okuleka nga asabye busabi kooti nti saali mu mbeera nnungi naye ansa esooka eba yakola ki yateekingibwa naye sigamba nti kati ataddemu buto okubuuzibwa okujjako nga ye yagamba nti okusinziira ku ansa gye nawa bannange nsaba kukyusaamu nali natulugunyizibwa oba luli nagamba saaguza naye kati naguzza aba adda mu busaba busabi naye tetugamba nti kigamba nti yegenda okuba entandikwa y'okuwa puliye oba y'okuwa ansa ye mu kunoonyereza wano kuba baatugamba mu high court luli bano balina okujja n'obujulizi kooti eno magistrates court nga bwe tugibaddemu eba evunaanyizibwa ono okumusindikira high court ng'amaze okuba okuŋŋaanya oludda oluwaabi lumaze okukuŋŋaanya obujulizi ekimu omuntu omukomitinga kubanga kusinziira ku byenda biba mukomitinze ekimu ku buvunaanyizibwa obudilayinga okukomitinga omuntu mu high court kwe kuba nti obujulizi tebunnalabikako naye state kasite emala okukolekitinga obugundi obujulizi bwayo si buvunaanyizibwa bwa mulamuzi wa kooti ento ye aba awuliriza omuwaabi wa gavumenti gwe tuyita tutya state attorney gw'aba alinda mu kooti ento gw'aba alinda amugambe nti ffe tuli redde nga state ng'abawaabi era omuntu ono obujulizi buli redde kati mutusindikire tugende twabike naye kati era kyekibaddewo kati ekiriwo kitegeeza obujulizi babukuŋŋaanyiza obujulizi bo bwe bagenda okuyimirirako
babulina bwebwo obukuŋŋaanyiziddwa babuwadde nayo era bwesinziddwako okuba nti bamukomitinga muki mu high court bamuteeka mu high court ekiteeza Hajji kaakati saawa yonna kati saawa yonna okola ki nti saawa yonna kati tugenda kuwulira wakola ki Hajjani Ali Mwizira era nakati bwe kibadde naye kati ku luno abadde Uganda versus Mwizira Ali Mwizira nga guli muki nga magistrate kati kugenda kyuka gubeere in the high court of kubanga already bamututte kigenda kyukamu kati omusango gubeere in the high court so okuwulirizibwa omusango ogwo gugenda kulinda enteekateeka waliwo enjawulo wakati w'okuwuliriza beyiro okusaba okweyimirira n'okuwuliriza omusango gwennyini ekinyusi kyawulira omuntu wange alaba kati mu high court we mwagendayo luli omanyi nakizuulo oyinza okulowooza nti gwe byomanyi na buli muntu abikola ki abimanye kaakati bitwawuliremu kati luli we mwagenda mu high court kwali kuwuliriza beyiro naye tugambye lwaki mwagenda mu high court okuwuliriza beyiro olw'ensonga eno kooti ento terina buvunaanyizibwa kwandolinga nsonga eyo eri kooti enkulu yeeyina tugambye obuvunaanyizibwa bwono wano wansi just kuwuliriza ansa nakuteekateekakiri ekyali kitabudde nti olede eri bamukkiriza neno n'akomawo kati eri kwali kugezaako etteeka liri kind enough nti wooba okyanyigiriziddwa wano ng'obujulizi bukyabuze etteeka likugamba osobola osooka n'odduka eri ofune obujulizi busobola okubulira okumala omwaka genda mu eri kooti erina obuvunaanyizibwa ku misango egyo kati nkutegedde eno magistrates court kigikakatako okuweereza high court omuntu ono oba omusango guno ng'emaze okukuŋŋaanya obujulizi bwe kiri naye ate yadde ekyanoonya obujulizi terina ate buyinza bugamba yadde tetunnafuna bujulizi katukuwe bail kati awo abagezi mu mateeka bwe bagirayo ka clause tusobola okukola production warrant ekisooka ate ekyokubiri tusobola okugenda mu eri kooti erina obuvunaanyizibwa omuwuliriza omusango guno esooke ekkiriza omuntu ono awoze ng'akola ki ava wabweru bongo ono atamuyinaako obuvunaanyizibwa ate tasobola mmuta naye kakati awo kati mbeero ya Hajji ndaba etabuse no tetabuse andi weetabukira wawano mu bwe byateekebwa mu bisuubirwa okuteekebwa mu report mu gundi mu bail report bano gye baagala mubaamu nti bano tebannafuna nabo ki bujulizi kale ate kooti ekugamba twabufunye olwo bagenda okukwata akalipo ekyo tekiira ngeri wekikosa bail application wa kitya ebiseera ebisinga n'okufuna obufunyi obujulizi kitubufunyi kiyamba kuba already oba obumaze obussaayo oba okyanoonyereza ate kiyinza okunkosa saidi endala kubanga oli ayinza okugikuma nti oyinza okugenda n'otabangula obujulizi obwo so it is two way olumu kiyinza okuyamba bayinza okugamba nti bw'aneetaba n'abantu bali obujulizi buyinza okubulankana tukyanoonyereza singa muba mumutadde ayinza okutaataaganya ennoonyereza ayinza okuinterfieringa ne investigations so kitegeeza bwe ziba zaawedde nakyo kiyinza okuba ku advantage kyasobola kukolaki Hajji Ali oba so it is two way tosobola gamba nti olw'okubanga obujulizi bwaweereddwa kooti so obujulizi ne buba buweereddwa kooti kasita omuntu ono suspect oba accused person kasita kakasa kooti tagenda kukola ki ku interfering nga kooti eba esobola okukola ki okumuwa nemuta kaakati omaze okubiraba ebyo tuddayo nga 13 ku Monday eno 18 ku Monday eno tetukyadda mu kooti ya wansi era batusiibudde yo tetukyadde era bamuwaddeyo mu high court batusomedde ne bannange
omuntu tasaana kusibwa naddala nga talina musango. Tasaana kusibwa naddala nga kuba bambi ndabya waliwo ekikyala bambi kikaabya amazigaawo naye abantu bakubye n'enduulu awo nga babagambye nti kakati omusango tuguwaddeyo gugende mu high court nga balinga gebagambye nti ate bamutadde. Essanyu livaawo awo kyekireeta abantu okusanyuka. Ekisooka kiri kya mirundi ebiri. Kubanga luli wogamba nti omuntu tewali bujulizi ng'ate ali munda abeera mu space ekiddako batukola ki tokimanyi naye kati walunga nti obujulizi bwe buli nga nze mmanyi saaguzza kitegeeza onnyanguyirizzaako okuwulirwa kwanguwe onnyanguyirizzaako okuwulirwa kwanguwe. So luli obadde ogenda kummalira obudde nga nkyali rimande banoonyereza ddayo tetunneeteekateeka haikooti tetunnaba kusobola bangi gye bali abasibe nga bakyali awo tetunnaba kumiitinga naye nga lwansonga state ekyanoonya buki oluusi bujulizi. Kooti entabuddemu olwaleero Haji ne Hajati bazze bamutawaana nnyo leero ku kooti. Mu ngeri ki? Hajati agidde kabangali ya poliisi. Omwalirawo n'aŋŋamba nti alabika bamuvunaana emisango alabika alina gye bamugya mu kaduukulwa gy'asooka awoze gino bamale bamugzeeyo mu ki. Amala n'aŋŋamba nti nedda ndoza for her security bazzeewo bamuleetere ku ki ku kabangali. Ekyo kiba kitya? Munnayuganda yenna kisooka woba oyina ene security threat insecurity yonna gy'osuspecting oba gy'oyitamu okkirizibwa okugenda ku poliisi. Nange basobola okunnona. Okunona okola ki? Njagala genda ku kooti naye mpulira siri okay. Siri fine yange. Because poliisi ssemateeka emulagira kuuma bantu na bintu byabwe. Banansonyiwa okunywa naye sibadde bulungi. Abantu batandikira ku muntu kubanga oba tokuumye muntu oba tusobola kukuuma abantu. Kati kitegeeza oba owulira nti oli insecure so ogenda ki? So kati it is evident nti ffenna twalabako Hajati ng'abantu bagezaako kola ki? Omukuba olube. Yes, kati ekyo kyo dembe lye okugenda okugaba mu buyinza twakirabako ne ku gundi ndowooza oba yali Nambwayo omusango gwa Nambwayo ye ne Ssuuna bwe yagenda n'asaba bamuwe ku security kubanga yali ali mu ki? Yalina akasajja akamukuba ebiyinja waggulu. Kati kyonna kisoboka. Naye ate kati ye Hajati engeri gyali nti yali mu musango guno akkirizibwa kituufu okufuna security nga witness. Naye ate witness sometimes oba witness directly DPP's office toyina na kusooka na kusaba eyina okuwa obukuumi. Okitegeera. So kati ebyanjawulo okubanga DPP yakuwadde obukuumi n'okubanga wagenze n'osaba ki? N'osaba poliisi. So kati olw'okuba jjidde kabangali twagala tulowooze nti yeekubidde enduulu eriki. Kati wano omwana Nisha alabikako ddiye abantu bamulinze omulabako bambi tumukwatirwa ekisa tetumulaba. Nisha mu mateeka talina kulabika. Kati ate Hajati ono gwetugamba nti ebintu yalabika. Ajalabika naye si eri mmwe. Ajalabika eri kooti. Tunaamanya tutya nti yayogedde Nisha. Kubanga kooti erina obwo obuvunaanyizibwa okuwuliriza abajulizi aba bagikoze ekyo era omujulizi asooka mu ogwo omusango. Without Nisha the case is dead. Kyenjagala okugamba abantu tubadde ku kooti omukulu ono gwe bayitaani aba ataputira Mwezure. Kuba babuuzizza Mwezure omanyi Oluganda bulungi nti ye omulamuzi omukyalo oyo erinnya ndyerabidde n'atuwa wabaawo ono wano yaani oyo tayito yeebeera ki? Just interpreter. N'agusoma mu Luganda buli omu lwawulira. Omwana ono noosobola omukwata awo nga bwentemera oyinza okujjako microphone wano nze nesooka mbatemera ekibadde mu kooti then n'okomawo.
Oza no vaawo. Kansooke mbabuuliremu wano ekibadde tubadde tuli awo. Ne batandika okutusomera omusango nti Haji Ali Mweziru emyaka bwegiti ovunaanibwa wakwata omwana ataneetuuka oba wakola ebikolwa by'omukwano n'omwana omuto ataneetuuka. Omwana ono oli muzadde we. Ekyokubiri, omwana ono yakeberebwa poliisi n'azuulwa nga yakolebwako ebikolwa by'omukwano nga n'embuzi ye mmye teriiko. Ekikolwa kino kyaliwo mu mwezi gwa Meeyi. Tuzzeeyo ne bakitukakasa mu mwezi gwa Meeyi. Era omwana oluvannyuma lw'okizuula nti yakozesebwa yanonebwa ku ssomero, maama we nga bamubuulidde nti omwana ono abadde ayina akolebwako ebikolwa eby'omukwano ng'ate tanneetuuka. So omwana ono bwe yaleetebwa ripooti n'ekuŋŋaanyizibwa, teboogedde ku njaga leero wabula ebyogeddwako byebyo. Era ng'omwana ono era yali asula mu kisenge bwina zzenga waddala. Omwana ono yali asula mu kisenge ne banne. Ekigambo kye baadegayo tebagambye nno triple bagambye double decker. Yes. Nga basulamu abaana abalala bana ne nga mu kisenge muno mu double decker musulamu abaana bana. Ebitanda kiseeza bye bantu bataano nga n'ennisha yeewokutaano. Kye bawandiise nekiseeza bu triple. However, interpret ono bw'abadde asoma ekintu ky'ekisenge kino naye abadde asoma alaba ebintu ebitasoboka, naye ng'omulaba akisoma nti twawulira okuzuula nti omwana ono yali asula ne banne mu kisenge, wagendanga mu kisenge ekyo n'omukolako ebikola eby'omukwano. Tayogeddeeko nti omwana ono yatuusibwako buliisamaanyi. Kibadde weetabanga mu bikola eby'omukwano n'omwana atanneetuuka. Nisha oba ndoza bamuwa linnya lya taata we, kuliko Nisha Kintu. Mozesi bw'agambye Nisha Kintu Nisha. Omwana ono yatonebwa ku ssomero. Ajje kali naye nga balinga gwe banoonya gy'abitebye. Sera Nisha mu nsoma y'omu interpreter alazenga Nisha baamuyita bituulamu nti okimanyi nti gwe wakwatibwa. So agenza okumaliriza ng'atugamba bamaze okunoonyereza okumala ebyo n'ebiriba bijjiddeko oludda oluwaabi lulijja mu high court era fayiro yo tugiwaddeyo oli committed to high court. Ogenda kuddayo ku remand, high court ejja kuba ekuwa olunaku lw'okola ki lw'onagenda muki okuwulirizibwa oba ku bail and what have you. Haji n'avaawo. Haji no kati atambulanga mu America. Omanyi bali ba freedom fighter abasembayo. Freedom fighter. Eno takbira Allahu Akbar, takbir Allah nengamba yes Haji. Olutalo lwaki baluyita lwa jidda lwaki? Jihad. Lwanye. Kugamba akikiridde abasajja bangi. Ngamba z'okuluwangula. Agandi bannange tuli wamu mwebale kulwana mwebale kuwaga ng'abantu bagamba takbir. Kwe kuddamu kiri bagamba takbir ng'oddamu Allahu Akbar. Katonda muki munene. Kakati Haji nakkiriza naye nno neerabidde okugamba naye ye teyajjidde mu kabangali, yajjidde mu double cabin special. Ne bamuleeta bamuggulira bugulizi oli musiba alinga gundi bano bakatero PSU emulese. Ngo gye bayita PSU. Double cabin. Bamuleese eri awo ne bamuggulira bulungi nnyo ne bamwambusa empingo zo zibaako. Basajja bakamba bazikussaako wano ng'ojja bagikugirako wali wennyini ng'oli wa mulamuzi. Omulamuzi olumala okugira era nga bagikuddizaako
kati science kyali awo kyandibadde nti bwe mbanze mu kooti throughout sandibaddeko mpingu naye bw'oŋŋamba nti mbeera just free nga mmutunudde mu maaso bwanzijako amaaso tene munzizaako awo wennyini omuntu bandibadde bamusibira mu kkomera munda okubeera mu courtroom ekitegeeza nti oli muki mu kooti etandise kooti etandika olwedde bayise fayiro yo kyova olaba oluusi mubeera mu kooti ng'omulamuzi tannajja naye nga muli mu courtroom ng'abamu boogera abanyumya abamu bali ku simu naye kooti weetandika eyo gye bayita kooti era ne ku record mulamuzi asaatandika atandika owandika obudde kooti bwetandise so wali eri oba okyali mu ngalo za prison ate erina obuvunaanyizibwa naye omumakinga sure nti omusibe takola ki tatoloka so ndowooza yeeyo notion eyo ate n'ekirala nti omusango gwonna oguli public interest abakutolosa oluusi basobola bava bweru naye abasajja abaana ba prison basusizza effujjo kino kankikugambe moze si bwe kiti aba prison azze babadde baleeta haaji awo nga tusirise tuli mu kooti tutudde tuti batugamba bamuleeta musajja azze owa prison akubye olujja akabaawo papa ngeringe amasasi ntugaba buzibu ki muterere neŋŋama ŋŋamba nga tebannayingira wa prison yayingidde hati bwayingidde oyo interpreter n'olyoka omulaba nga ajja naye wano mu kukuba tojjukira nga haaji abadde n'okuyingira ayingira awo bakamuyingiza emmotoka yakamuyingiza abantu ne bakuba enduulu omusajja n'ajjayo emmundu owa prison mukomeeri n'agijjayo nenga kiri wano nga kikambwe impunity yeriwa butagambwako basirikale bagamba oba bateekamu tuyinza okuwamba omusibe n'ekitali ekyo professionalism y'abantu ababeera mu institution era emabegako mulembe gwa Kayura kyeyagezangako okwadvocatinga agamba ayagala poliisi agijje mu kuba nti poliisi buli asanga yagibeeramu agisse mu ngalo y'aba professional ye yali yagimilitarizinga nga yaba amagye anti twali mu kiseera kye we twadvocatingira abe poliisi esusse nnyo nze nali ndaba eri militarized okuva ku ye biki so era bwe baleeta eyamuddira mu bigere abantu ne balowooza nti wajja bbaawo okwo engeri y'akalembereza poliisi ebeere ki profession communication ndowooza civility wadde oli musirikale engeri gy'ocommunicatingamu n'abantu kireflectinga professionalism ne ethics olwaleero kooti ebadde enkambwe moza ajja kubuulira okuyingira obuyingizi n'okutunula obutunuzi nga bayinza n'okubuuza lwaki otemyako liiso limu ggwe lino nga teritemya kandabe nga tuli awo ku bwere neŋŋamba obuzibu buli ki abazize emisango bali eri mwe mubaliko ate mukugamba ate nga kooti mateeka erina kuba open eri open erina kuba open abantu naye tujjanga kozesa bukugu bwo kumanaginga abantu tewali kye tukoze tuyingiddewo mu mbeera ey'empisa naye ate gwe otuleetera okulowooza nti oba kati kiki neŋŋamba bwe kibeera ku kooti yasindowooza mubaamu emisango egyo gikakinga public attention naye era obukugu nze ndowooza era obukugu nga ba security personnel baba balina okuba nga boolesa obukugu mu kaseera ako tebalina kwolesa bukugu bwokka mu mbeera emu olina okwolesa obukugu wakati mu demonstration wakati nga tewali demonstration okitegeera bulungi wano tewabaddewo demonstration ngamba okugeza nti mu kaseera nga abantu bakakkamu yolesa obuki obukugu n'akaseera nga kajagalalo naye oleyolesa kuba bwe buba obuki obukugu bwe buba obukugu oyo mmozi omulaba ankwata tubadde awo basajja bavuddeyo twogera awo tulina gundi awo ze tujjako interpretation y'amateeka ebadde awo azewa owa prison najja gwe fuluma genda ogende namugamba nkwata bintu bya wano nga n'abalala no bali mu kukwata era nalabako gundi nga bamukubye
gundi ono muyimbi ani ow'Emakindye eyo. Abo aloyi baali balina omukuba. Waliwo n'emisango ekituufu kiri nti newankubadde twagala nnyo waliwo abantu bano abatasaana kujja. Kusima yeyitaani bawaani omukunja bamukunja babeere emakindi bino ebintu babitulekere waliwo ndi byolabanga nedda newankubadde twagala nnyo mukunja onona ki ku kkooti musigale mu bintu byammwe mayirungi bagaganye bayimbi babakoze ne waliwo ndi byolabanga ozze kutawaanya yadde twagala okuba n'eddembe babagamba mutuule nti nze nnyimiridde babagamba omusibe ono engeri gy'alimu temubakuba bifaananyi nti nze nja kumukuba kati ekyo gw'okyogerako ki no kirungi ati eri civility ennungi okurespectinga buli omu omulimu gwe nti wemba musirikale kandi respectinga omuntu azze mu kkooti kubanga naye buvunaanyizibwa bwe okujja mu ki mu kkooti ate naawe wazze mu kkooti respecting ani era mukunja era twali awo ng'olaba waliwo omuntu anoonya obunoonya ki njagala banjogereko abasirikale kirabika kiri mu mateeka gaabwe okukuuma safety ne security ebifaananyi ebiseera ebisinga oba toli like atobalaze IDs ongeezo waliwo batakkiriza okuba waliwo ne batuuka cells ezo police cells ezo aiteeka terikkirizibwa genda n'okuba cells ezo kubanga obeera okosa privacy y'abo abantu definitely abasibiddwa abali mu kaduuku lwawo kaakati bamukunja ebyo baali bakola batugambye ffenna tuvuddeyo yaga leka naawe ne bamugaa kale naawe leka kwe kumunyoola empale ezo tugenda omaleza yeesise naye nga kyava ku ki ekyoyise civility nti civility erina kuba ng'ekaatinga ki so si nti amateeka kyegamugamba okukola ekyo gw'ogamba nedda ssebe n'ensi yaffe naye kati ate olwaleero nga bwegambye bazze nga bali bataddeko ebanja nga ne bwoba otudde bakubuza otuulidde ki bw'oyimirira lwaki oyimiridde kati nga tetumanyi kiddako era musango gukula twali ku high court luli nga waliwo omukazi balabika oba zuula ye yamutuma n'oludiini oyo alina obuzibu kuzuula simanyi sikakasa yajja omusirikale nga mukazi ajja bwati ng'alondamu nze alo lwaki okwata ebintu nemugamba abantu nga 5 nga tukwata lwaki nze nti ndaga kaadiyo nti yeeno sooka ojje nojja ndaga byokutte n'omugamba madam n'obawa abamugamba abasirikale bano tomumanyi n'oludiini tobeera mu Uganda oba bamugjeyo kyegeegwa simanyi nga ninjagala mmubuuza kati gwoba tomanyi okola ki Kampala kuba siga nti buli omu alina okummanya naye waba byolabanga bikkakatako bw'oba tomumanyi weekako bikole ki omumanyi banne nagira mba ndi awo ne wayita ebbanga naye omanyi sooka ompe ku ssimu yo nenjimuwa toddamu kukwata biki ne mugamba essimu yiiyo kati nnoza aba atuuka eri ne wabaawo amugamba essimu y'omusajja otwala yaaki omukazi oyo n'agikomyawo n'aŋŋamba kwata essimu yo neŋŋamba oba zuula yakirimu saakitegeera ekyo tuyita abuse of discretionary powers okitegeera discretion yo ogirina kwandolinga ekintu naye olw'okuba obuyinza obwo n'obukozesa buki nga mulaba neesibyeko era nga nze kiri kyoyogedde nga ŋŋamba ono alina kyanoonyaako bwaŋŋaana okukwata sijja kukwata ne muga simu gy'oyagala because at the end of the day oyinza n'okuba wogezaako omu agiwinga asobola okusaawo embeera that is the impunity bwanantagamba kubanga oluusi abasirikale abamu baba tebaagala kusingibwa exactly negotiatinga naye ate yali mukazi kino kye twogerako wano nti yali mukazi nga nkimanyi nti kati ono omukazi anoonya gamba nti Nurdini yamumanyidde olw'okuba muki era bwe yabiŋŋamba buli kiyaŋŋamba nga nkikola ne ŋŋamba kati ono omukazi ayaka bamugambe oyo alwanirira mu ddembe ly'abasajja kati naaga kangezesa alabe agambe nti no nga bw'olwanira eddembe ly'abasajja n'ery'abakazi likole ki nalimuwa
eyo yali prudence gye wakozesa era kyo bayita obukugu n'omuntu omuki nali muwa ne mugamba oyagala simu yiyo ate atuuka eri ate kwata essimu ate mba ndi awo nga nkonako naye n'ekirala kyekiri kye tuyise gundi oba kye tuyita competence nti wadde nga oyinza oba tokkirizibwa kukwata bifaananyi but it is prudent okutunuulira situations ez'enjawulo situation ebaddewo mu nsonga zino ez'omusango guno zibadde twagamba zibadde extraordinary so waliwo kyotunulira n'ogamba wadde bulijjo nkwasaganya naye nembeera kino kisuubirwa so wemba handling a situation with due care ne responsibility nga n'okugisuubira wagisuubire n'ogyetegekera so siga ngenda bakakasa ovanga ku musango nga almost district nga 8 zonna zifollowinga va ku district n'abasajja bangulako t-shirt zino nzitunda za Equity for Men nga bali Tanzania eyo Bukoba ne bangula Nuruddin njagala t-shirt oba yangamba basi kiwe manzi muteera no kati ekyo gwe kyogamba nze ngamba district nga 8 nga buli omu asuubira okusindika abadelegate bajje kitegeeza namba egenda kukola ki kuba nene ejja kuba nene abeeruweero bagaka tugende wa haji ab'emukono tulina bali kumpi ne kooti omusajja bamuyitaani avudde Luweero avuze piki okujja eri naŋŋamba najja Nuruddin wannange webale kulwanirira basajja anti ensonga erimu ne aspect ya ddiini n'eddiini mweri haji anti neyamuwaabira musiraamu hajjat but then omwami because gwe yawaabira oba public erowooza nti waliwo ekitali kituufu respect title ya haji so kijja ne kijjamu title ya haji nange lwaki mukazi gwe lwaki ovoola obusiraamu father yakoze kino abakatuliki bagaana edda kijja kitya so kati kitukwatako nti ye ekitiibwa kya haji kino lwaki okityoboola bwotyo you understand katuveeyo so bajja because baagala balabe nti ekitiibwa ekyo nakyo tekiweebuuka so kyangu nnyo weeruweero imaamu okujja kyangu nnyo imaamu w'egindi okujja abeewaaga tulabe ku bwenkanya bonna okukuuma ekitiibwa ekyo naye nga njogera ku basirikale njagala kwebaza ate bennyini abo abasirikale twasanga abasirikale b'ekigo ku kkomera ekigo prison bali bayina empisa bannange abasirikale b'ekigo sigenze nnyo mu makomera mangi naye nali ekigo okuva w'oyingirira n'okusanyukira bakusanyukira ekigo prison w'oligestalingira w'ogenda ludda buli omu waliwo ninsiima oba kawala kali eyo nali nkagambye n'okukawasa nakasanga ne kagaago ngenda kukuwasa kakyala kali awo naye bambi ng'ogyeko ebyokusaaga baali bakkakkamu nga bamanyi omulimu gwabwe si gwakutiisatiisa naye baŋŋamba nnaate eruzira bo bakyali bali abaamiini enkola yeeyo otuukayo ng'olinga era abalungi obasangayo buli wamu wogenda niwogenda kodi Kampala ero ojja kusangawo abataagala kuwuliriza ffe tubeerayo nga baclient batukubidde tugenda n'ogezaako okwengeginga bambi omusirikale with due respect n'owulira nti ekitiibwa kino okoze eki naye ng'akulaga yakukakasa ayagala kukakasa nze ndi musirikale naye ate nga kooti ate mutwala eri waggulu ate y'omulamuzi ajja kukola ki ajja kuwuliriza akubwa n'obudde n'oyogera byonna so nze ndowooza institutions zaffe naye bannange kigo njagala kubeebaza abasirikale aba prison y'ekigo mu kkomera saagala boogerako oba bano banona bunonyi tebali responsible ku bibigenda mu maaso ku ground bano abajja eno bakambwalanoza bakibagamba nti eno wali mugenda kudiringa ne public eyinza okumisbehavinga naye obasanga eri gye balina authority bambi batambula bulungi nnyo kigo prison mbeebaza batukwata bulungi unity eyo PSU batero gideployinga abalaba ebintu bigenda bikolaki bisajjuka nejjanga yo sometimes abambadde
ovuro biringa biveera ajja tebali serious oluusi nga bataddeko naki but no nonsense balategeera nti waliwo ebintu ebitali okke teri kuzanyira wano yes kyekiri kye nagamba nti public anticipation newe tukyamuka tutya waliwo process eyina okugenda mu maaso oba twagala buli mbeera bagipulaningira mu handlinga kino wano mukole kino mubeere ku mikutu mukole ki ffe tuli wano etteeka litugamba kino omuntu alina okujja ku kooti alina okuzibwayo teeka we linaagamba nti kati bamutadde era tujja muleka tumuggyeko empingu era afulume sajja bantiisizaamu ne baŋŋamba nti bannaye moze sajja bantiisizaamu ne baŋŋamba nti kati nno Haji Tabbu emugwiridde bwe batamuwa bbeero mu Novemba ono Desemba ono agenda tukaba tugabe bagenze mu Christmas bagayemwe January esimu ejinzijire mu Musana eyo nze kyendowooza tewalina kubaawo teeka wali ku kisansa awo buli kimu kirina obudde bwakyo wansi awo tewalina kubaawo kutya kuba buli kimu kirina obudde bwaki ng'ennaku z'omwezi 18 zijja tuuka era nga 10 leero ezikoze eki nga nalyo bwe zituuse obwenkanya butera okulwa naye bwenkanya butera ne bukola ki bumala ne buzijja ani nga bw'okyogedde baatugamba nga justice delayed is justice denied for the case of Haji for now njagala kulowooza nti tetundaba ku delayinga it is not delayed so far ebadde delayed ani bwe tugamba omusajja teyazza musango lwaki tebamuta ate twagala baba bamuta bwe bagamba teyazza musango ajja tibamusibe kati kankubuuzi tetwagala tukooya abakazi abawaayiriza abasajja sooka mbuuzi njagala tubeere serious bwe tugamba nti Haji lwe baamutwala mu kooti aba lawyers ne bajja Counsel Muhammad Nsereko n'agenda mu High Court n'asaba production warrant ne bagimuwa kubanga production warrant esobola era okugaanibwa kitegeeza production warrant okuweebwa eyo justice given kubanga awalala omulamuzi asooka okugamba nedda siriiwo sijja beerawo ensongaako nedda lindako bali muleeta mu kooti lwe tulimu lwaki mupapa kati production warrant yagabwa kitegeeza bakkiriza omuntu ono okujja okusaba bbeiro namba 2 empapula ezisaba bbeiro mu wiiki emu bakkiriza zikyuke okukyuka kwe kuliwo waliwo ayagala okiddamu kitegeera abasaba bbeiro basaavinge bali baani basaavinge omulamuzi wagisaba ate asaavinge naki ne state ne state ateekemu okugaana kwe state ye muwaabi owa gavumenti ali ku ludda lwa Zuula n'omwana omuwala genda maaso naye bamuwe naye aba alina obaddamu ani addamu ku bonna addamu yono state kubanga kuno okusaba kwani kwa musibe kati awo asaba bano aba Haji oba asaba kooti naye ensaba eyo alina ogiwaako bano ate ne bano ne bagiddamu nti okusaba kwabwe yes tukulabye babasabye nga bazze ne basaba kooti naye ffe tulaba kwegayibanga ya reply and defense yes an application kwe kusaba akusaba okwo kuddibwamu bano kati okuddibwamu buggaanibwa bano basobola okugaana aba state ffe tetwagala ateebwe olw'ensonga zino wammanga okitegeera ayinza otataganya bino ayinza okukola biri biki kati olumala omulamuzi n'asala okusinziira ku byono byataddeyo n'oli byataddeyo so ebyo byonna byabaddewo mu wiiki etya era nga 18 tugenda tufune ensalo kumande eno nga 18 Novemba 2024 nze ndowooza kwabaddewo okwo ku fair speed kitwaliise fair speed okulaba nti kubanga n'okwanguyiriza ennyo okususse sometimes ale nako kuleetera okusobya ebintu ki justice kubanga okwanguyiriza ennyo ate kusobola okumpa obuteetegeka buki obuteetegeka bulungi so nze ndowooza nti obwenkanya bujja kuvaayo ate kooti nkakasa eyina obukugu obusobola okutunuulira mu nsonga zino era nezekenanya tukyagenda maaso wano ku Megatron Media ne Nuruddin Ntege Media genda ononye Nuruddin Ntege buli wantu wogisanga Nuruddin eri NWOR DWEN NWOR
DEN Ntege. Subscribe, share, like, comment n'akade kakonemu. Ne Megatron kyekimu tugenda maaso olina kyobuuza kyoteesa t-shirt zino nkyazitunda eza Equity for Men abasobola otuweereza ku ssente abasobola otuwa obuyambi abasobola okutwegattako. Equity for Men kibiina kirwanirira basajja kibiina ekivaayo okulwa nga abaami balina eddoboozi abo abalina okunyigirizibwa nga temufunye bwenkanya abo abalina okukakasa nti ebyaddala bampaayiriza so si nti gwe wakwata omwana w'abandi wabba ebintu by'abaani nti mumpolereze nno oba munjogerereko nno tuli kuoyo agamba nti amazima amatuufu nawaayirizibwa amazima amatuufu naawe waliwo aliayo nga musajja mugagga alina ebintu byagawa omukazi antaddeko buli kintu babitwala nina omwami yankubira essimu ali eyo Ntebe omukazi tamuyinaamu baana takola kyamugamba tutunde ebintu kati amubuuza tutunda kuki nti nze nkukooyi n'amubuuza obadde obeera mu nnyumba nze ngisasula ozaala abaana obazaala mu basajja balala kati ye yafayiringa mangu nnyo baagala kutunda biki bintu bya musajja kati abantu bwe batyo oyina emmaali yo omukazi akutadde ku kisenge bw'ati essimu oginkubira 0701 55 85 63 nkubira essimu ne ka WhatsApp ke kasinga bw'olaba sikuzeemu bwe wayita ebbanga onziramu naye bw'onkubira ali tonfiirako bufiizi oyinza okunkubira nga ndi bizemu oyisaawo kaseera oba nompeza ka voice note kakola nnyo voice note ku 0701 55 85 63 Equity for Men bwenkanya eri abasajja mu mateeka bwenkanya eri abasajja mu bintu ebyenjawulo nkubira weereza message atulabe bwe tubanga tutambula sigamba nti njagala abakola ebikolobero wabula ngamba abagamba nti wabaddewo okusaliriza tekibadde nga bwe kirina kukola ki abagamba nti ebyaddala nsuula mu mmotoka naye sirina bwenjogera noludini mutuyambe ennamba yeeyo Council Freedom nkomyewo ewuwo kati kweno sipiidi olowooza singa Katonda atuyamba ne batuwa bail 18 Monday November 2024 olwo bayinza tuwa bail mu estimate baba bakuza ddi okuwulira omusango tukoze ku fair speed oguddamu okuwulira emisango wegigenda mu high court gitera okutwala ali obulala gitera okutwala wakati w'omwaka n'emyaka ebiri otandika owulirizibwa gitera agambye etya gitera practically gitera omwaka kubanga koga gitwala period ya mwaka kwebiri nga baguwuliririza nga tegunnabatandika wulirizibwa neka naawe kanso nga tegunatandika sebo tugenda kuba ku sango guno emyaka ebiri high court era ebiseera ebisinga abantu eyo beemulugunya nnyo emisango gyabwe giri mu ebyaddala gajadda kubanga osanga omusango gwa defilement oba rape ng'ebiseera ebisinga gugenze okutandika okuwulirizibwa egimu of course olwa budget nekuba nti abawaabo ebiseera ebisinga emisango mingi tukiyita backlog omuntu eyawaaba 20 ekisanja kino nga kyakatandika 20 kati nga wagenda eyali committed 20 kati ennaku zino nga wagenda batandika kumuwulira n'emisango oba ogiraba gino egy'aba clerics aba Muslim clerics bateeka mu high court oba olaba ndenza gyali gyalwawo era ogenda olaba ng'omuntu kumpi atambudde kooti haji bamuleeta haji babaleeta ne mutambula kooti paka lemukoowa ogenda okugira nti bamusalidde naye bamutoleddeko emyaka 4 gyamaze ng'omusango guno gukola ki guwulirizibwa kiseera bulungi so olw'okuba nti high court etera kukwata first come first serve nti abasooka okuwawaabirwa bebasooka okuwuliriza olumu so kati owa 20 lwakuba nti guno olw'okuba waliwo public interest n'attention bayinza okugulira ne bakola ki ne bagwangula naye batera okugamba nti emisango egyasooka katutambule n'egyo tulina okusooka tugende nga
ejabiri abiri mu esatu nenze nina ekirowoozo nti gavumenti ne kooti tebali fair. Mmwe abalina okusavinga justice gyendi bwe muba mmwe mutalina budde nabikola teri nsonga lwaki nze nfiira kuki ku remand simaba naawe okiraba mmwe muli mmenti kundeeta mu kooti wiiki 2 oba omwezi ogujja tutuuseeyo mu kooti mugamba bannange okusinziira ku backlog gye tulina oyo tuli mulaba emyaka 4 kituufu era kyekimu ku activism gye tuliko tolabanga kiba so unfair eri omuntu ono awangaalira mu nsi nti bakusaayira kale bakugamba watta muntu naye nga badda lwasaawa biki bitooke mukaya noli yajja n'asiba ekikomera noga kambisaawe bino bitooke byange olina kusibako kintuntu eyo nobeera emyaka 4 oluusi nga bakuyunga section ebintu ebimu bye twogerako byolaba ebyo by'emyaka 4 emeka omuntu bakulaga kebagenda okizula tagira ne bamuta ne bakola naye ng'ebyaddala tokyaddamu ku recoveringanga kale nga bolaba Haji bwali mu komera kati mulaba tumulwanako naye bizinesi zonna ziba zaafa abaana tebasoma abakazi babatutte kati ogenda omumaliriza naye nga byonna babikugamba bigenda okuggwa nga issue ya tetulina bikola abalamuzi tebamala kooti tezimala noga lwaki temuzimba kooti bazimba wano ebintu ebitakola ki ebitali necessary abaana basomye law nga bakambwe nnyo basobola okugenda ne bafuuka abalamuzi basobola okufuuka abalamuzi naye ne bakula kubanze ndowooza bwe nduuka mu kooti ze tulina wano ebizimbe byangu nnyo ebyokufuula kooti kooti tekitegeeza kizimbe nedda bo bakulaga bizibuzibu naye nze ndowooza gavumenti bwe kiba nga teri deliberate kunyigiriza bantu kyandibadde nti nga bolaba kati wano wetuli wane Mmengo nti nno awaliwo ekkooti bwe kiba kyetaagisa nti temala ndowooza ekisinga okwetaagisa balamuzi na budget kwongera ku namba y'abalamuzi kubanga ekkooti ne weesigala ng'ey'Emmengo naye nga ne tugyongerako courtrooms nga 5 kiriza twongeddewo abalamuzi 5 omulamuzi ayinza okukola ku misango ku baakalogo gye ndaba kisaane wali abalamuzi 3 wabeerewo abalamuzi ameka 2 kubanga bw'oba ogamba nti abantu baddamu bawulira after 4 years kitegeeza twandibadde tugamba nti awadde 5 tufune engeri gye tukolamu nti tulina abalamuzi kuba kati ye point ebeera nti bw'oba ogamba oyagala bannasayansi nga bawera olw'obwetaavu bwabo of which bannasayansi gavumenti beteekako ennyenyenyenye essira tekuli yadde akola kikwanso beteekako ennyenyenye essira ne covid baali awo covidex twagenda omaza batugamba president Museveni yamu ku balonkinga covidex naye ng'agamba atagemeddwa takola ki tansemberera n'omubuuza kati covidex walonkinga waaki wandibadde otugamba atanywedde covidex muje n'ebbaluwa ya covidex kati ogenda olabanga energy eteekebwa mu bintu emu totunulidde bantu balala banyigirizibwa nga bw'olaba kooti bwe nkugambye nti wandibadde ogamba nti bwe tutuukayo nga ndi sinze mukyamu wandibadde weetwala na bwetaazo ki ku poliisi ku kooti nti bantwale naye abamu n'ekibaleetera abantu kyenzudde ekibaleetera okuwa enguzi kooti olwa ffiya eyo nti ebyaddala bwe ntuukayo ne mmalayo emyaka emeka okunzuula nti ndi mukyamu oba ndi mutuufu wogambe bagamba nti leta miliyoni 15 kiggwere wano ogawange mutunde ebyange kubanga enguzi eno gavumenti ekufoosinze ogiwaayo nga toyagala tokiraba mu ekyo nti nsobola okugetinga forced okuwa omuntu enguzi mpona okulinda emyaka 4 paka lwe balinzuula nti ebyaddala ng'emyaka 4 kati liyale sometimes ndowooza ekintu ekyo kyalisi waliwo betuyita ba recidivist oba betuyita ba serial recidivist dozi nga babeera bo tebava mu makomera bamukutte leero bayitawo ennaku era ne bamukwata then wabewo ba serial offenders abo okitegeera serial offenders we baliwa ba serial offender emisango egyo nga minene nnyo bakambwe nnyo naye nga balinga abakolera mu bigroup okitegeera bulungi so kati abo baali badde obukugu bwa investigation
ne criminal justice system yaffe police court ne prison kubanga mu America balina kye bayita profiling nti profiling omusango newe guba saawa zino wabaddewo amasasi agavuga akaŋŋambe naasana ku chip nga we kyali chip general hardware enkuba y'amasasi ago n'engeri obulumbaganyi bwe buzzeemu baba baprofilinga dde ebikoosi ebiri mu nsi yaabwe bagamba bugambi ekyo kirina kuba kikoosi ki kino kyekikola kiti nene wano baprofilinga bamanyi okugamba eyo enkuba bwetyo eyo ADF nanti kati ekyo kijja oba abo basiraamu ekyo kijja kubanga ADF yeebaddewo naye tetunayiga profiling esinziira ku geography nti mu Kisenyi akabinja akasumbuwawo ke kano era senga tuba tukutte omuntu ava mu kabinja ako akabba oba amasimu oba ki oyo ye taweebwa ki tetumuta oyo taweebwa bbeeyi naye omuntu aba akwatiddwa nga wabuvunaanyizibwa nga tracker record ye eri clean ndowooza osooka n'omuwa omukisa n'otamuteeka nnyo ki kubanga the end of the day oba osobola okumuggyako ebitambulizo bye n'osooka n'omukuumire wakati isi n'omuwa half of the liberty n'amanya nti kale asobola okulwaninga ka bizinesi kaako gavumenti waayo kubeera nga gutambula abaana ne babeera nga basoma Jenny kebeera ku ddakika n'abaana nga bakola ki n'abaana nga basoma kubanga omuntu ono waabeera mu kkomera rights z'abantu bangi zibeera ki zibeera violated nnyo omuntu okubeera mu kkomera kyaffectinga abantu abalala bangi abali abamutambulirako ku lulwe kisobola violating a right to education ey'abaana abaana be right to life kubanga omwana waalwala ayinza obutafuna ki right to medication ayinza obujjanja bitakola ki nga tabufuna onfuna bulungi then nekye tuyita welfare oy'omwana okituyita welfare obulungi bw'omwana okubeerawo endabirira y'omwana obugabirizi gyali so oba nti omuntu nga gwe gwali badde gusoose era ebiseera ebisinga kooti ekitunulamu nnyo nti waba gwe gusoose ate ayina famire nga ye ddala famire eyo etambulira ku ye kooti ebiseera ebisinga eba yakisa omuntu oyo nemugamba nedda ate kasa abantu yekomitinze na bulungi nti tasobola kutataaganya tasobola kudduka kooti ebiseera ebisinga eba yakisa nebata wano olina okwewala omusajja okuwaayo enguzi nti tavaayo oyo naye kati bwe nkizuula nti omuntu yawaayo enguzi naye ajjukira oba toba sente bazava kweno nezigenda kuyomolamuzi oba wekuba kunoonyereza nga kuzze nga ddala kuli in good spirit nga baagala zuulo bawaliwo enguzi eyayitiika omusango ogwo state yeyina mashinale yokka esobola ogamba olumu sente ziba zayita wa state olwogenda si state ono awaaba amba gavumenti azana apparatus weesalawo nti kati tugenda kukola ki waliwo abantu abamanyi okwekweka naye state wegamba nti kati bwesalawo nti ono tumwetaaga apparatus ne mechanism ne instruments ebezirina so gavumenti bweba yasazeewo okufuna muntu emufuna ne waba ayagala ki bannange nkugambye gavumenti yeyina apparatus ne machinery anenza okuba obusobozi terina no kakati tebuyina kankubuulire communication yo saawa zino ku simu nze sisobola kugifuna naye gavumenti bwesalawo okunoonya Nurudeen byonna nga yasazeewo investigation era omwa bamugjawa oba yali south yaliwo naye naakomawo yes naye nga baali basooka gamba adduse mu bizinga because state yemu ku hope y'abantu gye baba balina ye trust gye baba balina eri gavumenti tetusobola kukosebwa kuba state weeri state weenaalemererwa olwo tugenda batuli ku ki tewaba wakuddukira so senga egamba matongo yes gaga kati twagala kunoonyereza oba waliwo engu twagala tukebere hajati zuula kyoga state yinzo tuzuulira hajati zuula emipango gyonna singa bagamba katunoonyerezeeko zuulo ono webe esazeewo etuyambe esalewo banaye zuula katonda akuvemu state esalewo zuula so because state ina nakisui
apparatus, mechanism, instruments ezisobola okugamba nti kati we are going to launch an investigation on this. Era kyova olaba abanene abamu bavaayo bagatugenda banoonyerezaako at the end of the day era ne bafuna obujulizi. Abalala ne batabanoonyerezaako baba tebaagadde. Interest nkulu nnyo. Ate era waliwo n'okunoonyereza okuyinza okujja nga kuli political oriented. Bagamba kaakati ono omusajja alabika ayinza otusumbuwamu mu maaso eka tugende tumunoonyerezeeko ffe tuzuule ebyaffe. Era eriyo n'okunoonyereza okuli politiko nga bajja okunoonyerezaako bagenda okuvaayo ate bavuddeyo n'akamundu. Ate omusajja gwe bavuddeyo n'akamundu tamanyi na mundu ne mukyaka tamumanyi tamukolangako. So byonna bisobola obbaawo naye kisinziira ku integrity ne civility. Motive ddala ya bwenkanya oba motive ya byabufuzi, motive yaki. Kati motive weba nti twagala kuzuula oba waliwo ebyayitingana connection ebyayogerwa state ebesobola. Because nze omanyi kosi yange yasooka yali criminal justice. Nasoma kunoonyereza ku buzibu bw'omusango. Waliwo ya principle egamba nti criminals cannot be perfect at all times. Oyo toyinza kuba smart mu byokola buli gwe neba ng'oli otuuka emitego gyo gyonna nga gyo gikwata bukwasi buli. Ne planinze namba ku incident emu nti oplaninze okucommittinga murder somewhere in place X n'ogenda n'obala okumala weekends bbiri criminal waliwo step gyagenda oluzinga ku lunaku lwo execution lw'okweexecutinga olw'okumaliriza omuntu ono. Example abaana abattala omu kiki ekyagaana piki yagezaako okumukwatako akyuse mundu agize emabega negaana abakaweesi paka kati batwala n'ebifaananyi tukyabinoonya. Awo wenyini ng'ogenza okuinvestigatinga wabaawo somehow because tulina kye tuyita inner perimeter ne outer perimeter. Wenzija ku inner perimeter ne outer perimeter sisobola kubulwawo bujulizi. Either era ogenda n'ojjayo kamera nga somehow somewhere abantu abasoba nga balina obulagajjavu bwe baakola awo. Bw'oba oli mutendeke mu kunoonyereza kati gw'oli nze nabisoma ugambye andi Bannayuganda basoma busomi mu bitabo ne bayita andi iliwe kiti era kyanzizaayo ngambe nti kati kaŋŋende mu mateeka kubanga nazuula nti ensi yange ate abanoonyerezi ku buzibu bw'emisango teyagala basomye yagala bagenze ku trainingibwa. Ate nga nze nali nasoma ngezeeko okugayidinga nga forensic expert. Kuba forensic expert yajja okukwata engatto yo agikompayalinga nti obujulizi bwensanze omuntu ono gwenkutte engatto ye weba esobola okubaako ettaka ne crime scene nsobola obikompayalinga ettaka lyensanze ku ngatto eno neriri ntitwale mu laabu balikebere. So nze nkozesa art nenkwata ettaka eryo ze nitwala mu laabu nze balinkeberera. Njagala kusaba omuntu gwenkwatidde eruweero shooting yakabeerawo naye ettaka liri neryeruweero lisobola okuba nga kitegeeza wenkukwatira mu mmotoka nenzijjamu engatto nenjikompayalinga obutakataka obwo nengenda ku crime scene bimakinga laabu endaga nti byebimu. Kati nze obwo obwongo bwonjagala and that is practical. And practical nkugambye wentuula okunoonyereza tukozesa elimination method. Nze nja kuwa obwongo byensomye nti oba twagala crime scene yabaddewa nti wano omwami n'omukyala balwanye yasse munne kakati nengenda nentandika ku community nentandika okularinga out interview ez'enjawulo. Omwami oyo bamaze ebbanga ki nfuna bulungi omwami oyo abadde mumumanyiiko ki atera okwagala ku bakyala oba nedda ofuna bulungi kuba omuyafudde ofuna bulungi wemala community kati bakazi batta kati olwo omusajja aba yafudde wemala community nenzira ku baana nemba interviewinga ezo zonna theories ze bampa ngenda nzijamu
nga kike noonya motive linki no link ye invest ye interview bindinkinga naye ezo linki zonna ze bampa noonya motive yabadde ki motive yabadde nti okutta kwavudde ku ttaka libaguze okwosa jjo motive eri nti waliwo ssente eziri ku banka y'omukyala omwami alina pini motive eri nti omwami ono yabadde yafunye omukyala yafunye omwami omulala so mu motive ogenda ojjamu you eliminate nti afiyo reno tegenda kuntuusa ku kyenjagala ettaka kino tekikola teribangayo tebayina yadde biki tekikola ekyo omwami ono alinayo ku baana abalala oba yawasizaako naku ngazi izo kino kiyinza okukola ki okukola then after ng'olaba ekikola ate n'ogenda n'okinoonyerezaako into details okitegeera bulungi at the end of the day ogenda okulaba ng'okozesa abakugu bano abalina gadgets naawe obwongo bwo ofuna bulungi kubanga practically nze wentuuka ku crime scene ng'eyo nsobola okutunuulira nti kati waliwo abakugu bw'emmundu n'amanya kuba okunoonyereza tekuba kwa muntu omu it is a combination omukugu w'emmundu ajja kujja amanyi ku bika by'emmundu ne speed amasasi mwagakola ki mwegatambulira gaddukira agambe ne distance agambe nti okusinziira wano omuntu yabadde distance bweti kati ekyo ye wakigamba omukugu w'emmundu kitegeeza ogenda nagwe kutwala obudde bwo otandike okuaiminga distance ogambe waliwo kalina yandibanga yabadde ayimiridde ku kalina waggulu eno waliyo kisaawe okusinziira nti omuntu yakubiddwa wano tasobola banga yabadde ku kisaawe kitegeeza yabaddeko ki so ezo zezimu notisi zojjogatta yes n'ofuna obukugu paka wofuna ekintu kyoyagala okay nkuyanziza mmanyi munnaffe olina kyoyizeemu moze olina kyoyizeemu okuva gye twatandikidde olina byosomye olina byotegedde ku musango guno so ku Monday insha Allah tugenda kubeera ku kooti again tugenda kubeera ku kooti high court wano opposite CPS mujje tubeere ne t-shirt zaffe zino Equity for Men tuzambale tubugirize kooti mutuyambe tuyambagane abasajja bafune obwenkanya Haji waba yakwata avunaanibwe oba yatuusa ensonga ezitali nnungi eri ku mwana we avunaanibwe bw'aba teyakwata afune obwenkanya nga bwe okukola ki okubeera ennamba eri 0701 55 8563 Mozera bajjeni 0701 55 85 63 mpeza message mpeza WhatsApp t-shirt za mitwalo 3 tuwe ku facilitation mutuyambe mujje tubere ffenna mu misango gino tubere ku court tubere nga tutambulira wamu